betwogerako abasinza ebitali Allah fil akhirati tukubulira nti ku lunaku lw'enkomerero singa balibeera nga bamaze okulipootinga mu maaso gaffe humul akhsarun bagenda okubeera ku loosi ennene kubanga baateeka ssente zaabwe mu kifo ekikyamu zaabasala baateeka amaanyi gaabwe mu kifo ekikyamu gaabasala baateeka ebigambo byabwe ebiseera byabwe byonna bagenda kubeera ku loosi eri Allah nga tebagenda kufunamu Allah ago gakubuulira ge mazima agataliiko nfuufu nti buli yenna alisinza ekitali Allah ku lunaku lw'enkomerero ebiseera n'ensimbi n'amaanyi byateeka mu bintu ebyo mu butuufu bigenda kubeera nga bimusaze. إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات وأخبتوا إلى ربهم أولئك أصحاب الجنة هم فيها خالدون. إن الذين آمنوا mazima babakkiriza nga tumaze saidi y'abatakkiriza kubanga Qur'an eyogerera mu ngeri za mirundi ebiri naye kati akutte ku saidi ey'abakkiriza nti abantu abo abakkiriza wa amilu salihati ne bakola emirimu emirungi wa akhbatu ila rabbihim ne babeera abawulize abagonvu abeetowaza eri Katonda waabwe ulaika ashabul janna be bagenda okubeera nga be bannannyini jja n'ennyumba ey'emirembe hum fiha khalidun we bagenda okubeera emirembe n'emirembe nga tebagenda kuvaamu. مثل الفريقين كالأعمى والأصم والبصير والسميع هل يستويان مثلا أفلا تذكرون. مثل الفريقين ekifaananyi kye tuyinza okukuwa ku gurupu ebbiri egurupu ey'abakkiriza gy'owulidde eŋŋonvu ne gurupu ey'abo bakiwagi abasinza ebitali Allah. Allah ayagala okuwa ekifaananyi eky'eggurupu ezebbiri nga kifaanagana kal a'ma nga muzibe wal asammi n'ekiggala wal basiiru bifaanaganako gurupu eyo emu erimu bamuzibe ne bakiggala. Bamuzibe ne bakiggala ye gurupu y'abatakkiriza wal basiiru ate abalaba wasamii n'abawulira. Omuntu alaba ng'ate era awulira oyo wanjawulo nnyo ku oyo muzibe ne kiggala. Gurupu ezo za njawulo. Abakkiriza be abalaba era be bawulira so nga abatakkiriza be bamuzibe era bakiggala. Allah akubuuza abantu abo ab'ebika ebibiri gurupu ezo hal yastawiyani mathalan ebifaananyi ebyo ebibiri bw'obiraba nga byenkanankana ggwe ategeera afala tadhakkarun temusobola kufumiitiriza ne mulaba nti ddala mu butuufu omuntu atali ku mugendo gwa Allah subhanahu wa ta'ala ali mu buzibe ali mu bwakiggala bw'amatu. ولقد أرسلنا نوحا إلى قومه إني لكم نذير مبين. ولقد أرسلنا نوحا bakitegeere bulungi nnyo nti abaneefuula bakiggala Allah subhanahu wa ta'ala atandise okutuwa ebifaananyi bino byatuwa nga byaba abaali abawulize kubatusooka okubaawo mu gye nvuddewo ensi eno. Abaali abawulize ogenda kubalaba abeefuula bakiggala nabo ogenda kubalaba. Walakad arsalna Nuhan muzaakatambye emabega mu byafaayo by'ensi eno mujjukire nti ffe twatuma Nuhu gwe muwulira ila qaumihi ne tumutuma eri abantu be n'atuuka era ddala musajja wattu n'abagamba ne yeeyanjula inni mazima ddala nzazze gye muli lakum gye muli nadhiru nzize okubatiisa muve ku bye musinza mudde ku mugendo omutuufu ogwa Allah mubiini ndi wa lwatu nja kubeera nga nvaayo emisana nja kubeera nga mbannyonnyola kyekimu kye njogera emisana kye njogera ekiro. Allah subhanahu wa ta'ala antumye embeere nga nvaayo n'esimbe bwantoogo gye muli okubannyonnyola akawunvu n'akagga. ألا تعبدوا إلا الله إني أخاف عليكم عذاب يوم أليم. ألا تعبدوا إلا الله ensonga esookera ddala gye baŋŋambye okubasomesa mulekeeyo okusinza byonna ebibadde bisinzibwa wabula mudde mu kusinza Allah subhanahu wa ta'ala mu bwomu bwe. Inni mazima nze akhaafu alaykum nyina okutya kummwe singa munaabanga mulemeddeyo adhaaba yawmin alim nti waliwo ekibonereza ekijja okujja nga kya bulumi ku lunaku luli olwa akhira. Ekibonereza ekyo mu butuufu nkibatiisa. فقال الملأ الذين كفروا من قومه ما نراك إلا بشرا مثلنا
وما نراك اتبعك إلا الذين هم أراذلنا بادي الرأي وما نرى لكم علينا من فضل بل نظنكم كاذبين. وقال الملأ الذين كفروا من قومه بابا كان بابا لبتكير زابنين مبانتو بابوي abebitibwa n'abagagga nga bwe twogedde maanaraaka ffe situkulaba nga Nuuhu bw'oba ovuddeyo ne weesowolayo nti Katonda akutumye ng'ate okulidde mu ffe mu butuufu situkulabako nkizo yonna erabika nti oli wa kitalo nnyo okutwawukanako illa okuggyako bwe tubeera nga tukusengezze tukusanga basharan oli muntu buntu mithlana atufaanana olyanga bwe tulya onywanga bwe tunywa bye tukola byokola wama naraaka era situkulaba bwe tuba tukutunuulidde ittabaaka nti waliwo abakugoberedde abali awo ab'obuvunaanyizibwa illa okuggyako mpozi b'oyinawo alladhiina hum araadhiluna abalabika nti muffe be bankuseere abakopi abaavu abatalina kitiibwa mu ggwanga abantu aba bulijjo baakireereese be tulaba nti be bagoberezi b'oyinawo naye situlabamu mugobereza ali awo nti wa kitiibwa mukukunavu alinawo ke yeekoledde baadi ya ra'yi balina endowooza ey'okumpi tetulabawo omusajja eri awo nti asobola n'okuweebwa kaadi ku meefuga g'eggwanga bantu ba ndowooza ya wansi wama nara lakum alaina min fadlin tetubalabako nkizo yonna gye muyina ku ffe bal sekyo kyokka nadhunnukum tutuuse n'okubalowooza kadhibin nti bye muliko muli ku bulimba mulimba bulimbi temuyina nsonga ntuufu kwe muli kwe muyimiridde. قال يا قوم أرأيتم إن كنت على بينة من ربي وآتاني رحمة من عنده فعميت عليكم أنلزمكموها وأنتم لها كارهون. قال ناغamba ya qawmi bantu bange Nuuhu nno yaraja n'atumiddwa eri abantu be ara'aytum njagala mumbuulire mmwe mulaba mutya in kuntu ala bayyinatin min rabbi singa ddala mbutuufu mba ku buluŋŋamu obuvudde eri Allah subhanahu wa ta'ala nga yannonze wa ataani rahmatan min indihi nampa okusaasira ku okuva gy'ali nanfuula nabbi wammwe fa umiyat alaykum ekyo ne mukyefuulirako bamuzibe ne mubeera nga temusobodde kutunula ne mukiraba faumiyat alaykum ne mubeera nga ekyo temusobodde kubeera nga mukiraba anulzimkumuha mwagala ebintu bino tubibasibeko lwampaka wa antum laha karihun nga ddala mbutuufu mwe mubikyaye temubyagala mulowooza nti ebintu bino tujja kubakwasa kifuba nga mmwe temubyagala tubafuula abakkiriza olw'empaka njagala mumbuulire singa Allah nnonze mwe ne mutasobola kukiraba olw'obujega bwammwe mulowooza nti naabakwata kifuba mubeere nga mukkiriza ng'ebintu mwe musazeewo obutabyagala n'okubivumirira sikakasa nti ddala mu butuufu nnyinza okubeera nga mbakwasa ekifuba wabula lakum diinukum waliya diin mugende nga mukola nga bwe mwagala nange nja kusigala ku nkola yange wadde nga bendi nabo mu maaso gammwe mubalaba nga bantu banyoomoofu. ويا قوم لا أسألكم عليه مالا إن أجري إلا على الله وما أنا بطارد الذين آمنوا إنهم ملاقو ربهم ولكني أراكم قوما تجهلون. ويا قوم bantu bange la as'alukum alayhi malan omulimu gwendiko siina muntu gwensabye ensimbi ye nti ndyoke musomese oba mubuulire in ajriya illa ala Allah omusaala ogwange siina gye ngusuubira okuggyako ewa Allah ekyo kimu wama ana bitwaridi alladhina amanu ate sijja gobaganya abo abasazeewo okuba abakkiriza yadde nga mulabanga abantu abatalina kitiibwa mu society mulabanga abantu abanaku mulabanga abantu abaavu abankuseere abatali babbeeyi sijja kubeera nga mbagobaganya singa baba basazeewo okubeera nange nga be bakkiriza innahum mazima abantu abo mulaaqu rabbihim lumu bajja kusisinkana katonda waabwe abasasule mu ssere olw'obuwulize bwabwe walakinni araakum naye nze bwe mbatunuulira nange obulungi okusinziira ku kye nneemanyi nange bwe mba mbatunuulidde mu ngeri yange mbalaba ntya qawman tajhaluun muli abantu abasiru bannambeemu ku lw'okubanga mu butuufu ekintu kye ndiko mwali badde nga temukyefuulirako bamuzibe mwali badde mwebaka bugazi ne mufumiitiriza ne mulaba bye njogera ne musengejja
ويا قوم ينصرني من الله إن طردتهم أفلا تذكرون ويا قوم بانtu bange njagala mbategeeze man yansuruni ani ayinza okuntaasa min allahi singa allah abanyiigidde n'engoberera endowooza yammwe ey'okugobaganya abakkiriza bendi nabo olw'okuba nti bannaku nga mulaba nti endowooza yaabwe nnyimpi si be bantu abalina endowooza eyeewala mulaba muti ani ayinza okuntaasa singa mbavaamu ne mbagoba intaradtuhum singa mbagoba ne mbagamba nga bwe muli abaavu muve wendi nze njagala kubeera ng'eddiini yange ebeeramu banene afala tadhakkarun ekyo temuyinza kifumiikiriza ne mukirowoolerezaako ne mutuuka ku kituufu nti katonda asobola okunyiigira ate ne wabula wantaasa ولا أقول لكم عندي خزائن الله ولا أعلم الغيب ولا أقول إني ملك ولا أقول للذين تزدري أعينكم لن يؤتيهم الله خيرا الله أعلم بما في أنفسهم إني إذا لمن الظالمين ولا أقول لكم أتسجك بغامبا كسي صبري كسي ناكو بينزا ndi mbalimbe nti indi khazainullah nti nzayina mawanika ga Allah nga nsobola okugjayo kyenjagala nenkituusa ku gwenjagala Allah kyo teyakimpa yadde nga mulaba mu mbeera mwendi abagoberezi bange nga baavu sijja kusobola kubagamba nti nsobola okugenda mu mawanika ga Allah buli omu ne mmutuusaako kyayagala ekyo sikirinaako buyinza era tebaakiŋŋamba wala a'lamu al-ghaiba ate simanyi byekwese Allah subhanahu wa ta'ala yamanyi ebyama ebyekwese nze mmanyi bino ebirabwako ebya bulijjo wala aqulu era sijja kwogera mbagambe ekintu ekitali kituufu nti inni malakun nti nze olw'okuba katonda nfudde ow'enkizo ku mmwe nti ndinnye eddaala kati ndi malayika nedda ekyo sijja kukyogera wala aqulu era sijja kubaako kyenjogera ku saidi y'abo abangoberedde lilladhina tazdari a'yunukum abo amaaso gammwe be gatalabawo nga mmwe mulaba abantu ba wansi sijja kubeerako kinja kwogera nga kyawukana n'ekyo kyensuubira okuba ekituufu nga nkinno nyinza okuvaamu ekigamba nti lan ya'tiyahumullahu khairan abantu abo Allah tajja kubawa birungi nga bavudde ku nsi yadde wano ku nsi si bagagga nga mmwe ekyo siyinza kukyogera yadde nga amaaso gammwe mubayisaamu agengege naye nze sijja kusobola kubeera nga mbayisaamu maaso ate sijja kubagamba nti katonda tajja kusobola kubawajjana nedda Allahu a'lam bima fi anfusihim Allah yasinga okumanya ebiri mu myoyo gyabwe ddala mu butuufu bwe babeera nga bakkiriza abannamaddala Allah ajja basasula kusinzira ku bukkiriza bwabwe inni mazima nze idhan singa ngezaako okwogera amafuukuule ku ebyo byonna bye mbagambye ebikulembedde ngezaako okweteekako ekyo kyessiri lamina zalimin nja kubeera mu bantu ddala abalyazaamaanya قالوا يا نوح قد جادلتنا فأكثرت جدالنا فأتنا بما تعدنا إن كنت من الصادقين قالوا نبامغامبا يا نوح وانجز نوح عليه السلام قد جادلتنا وتكبزين mpaka buli lunaku tuwakana naawe nga tukunnyonnyola nti tujja kumatira by'osomesa ggwe ng'olemeddeko fa aktharta jidalana otusukkirizaako tukubye mpaka fa'tina bima ta'iduna agenda otuleetera ebyo ebibonerezo by'otulaganyisa nti gyebiri tuli tayali in kunta min as-sadiqin bw'obeera ng'oli mu boogera amazima Nuhu alayhi salam ekiseera kyatuuka abantu be ne babeera nga beekyanse nga bakooye okubeera nga baasiikana naye bo kye bayita okwasiikana kubanga Allah yamugamba yeesowole kaati misana tayinza kujeemera Allah yamulagira buli kaseera abeera n'abantu be nga bali mu kubiisanya Allah subhanahu wa ta'ala abantu abo yabateekamu obukafiri obw'ekika ekya waggulu Allah subhanahu wa ta'ala ne batandika okumusaba ebibonerezo قال إنما يأتيكم به الله إن شاء وما أنتم بمعجزين قال نابغامبا إنما يأتيكم به الله mazima alina obuyinza obw'okubaleetera ekibonerezo sinza okuggyako Allah subhanahu wa ta'ala ag'amaanyi gage inshaa bw'alaba nga kyetaagisa era ng'ayagadde okkireeta tewali kiyinza kubeera nga kimukuba ku mukono tewali kiyinza kumulobera kubeera nti abaleetera ekibonerezo singa abeera akyagadde wama antum bimu'jizin ate era nammwe
temuyinza kumulemesa singa aba ayagadde okubeera ng'ababonereza. ولا ينفعكم نصحي إن أردت أن أنصح لكم إن كان الله يريد أن يغويكم هو ربكم وإليه ترجعون. ولا ينفعكم نصحي naye kuyinza kubagasa okubuulirira kwange kwe mbabuulirira ndaba nga sikyayinza kubeera nga muganyulwamu. In aradtu newankubadde nga mbadde njagadde nnyo an ansah lakum okubeera nti mbabuulirira mubeere nga mweddako naye ndaba nga weebituuse ntengejjera bwereere. In kaana allahu yuridu an yughwiyakum bw'abanga ye Allah yayagala dde okubeera nga ababuza mubeere ababuzi abagenda okuyingira omuliro. huwa rabbukum kasaye mulezi wammwe nze kyenkoze nkikoze wa ilaihi turja'un ate nkakasa gyali gye mujja okuzzibwa mulirabira eyo. am yaquluna iftarah qul in iftaraytuhu fa'alayya ijrami wa ana bari'un mimma tujrimun. am yaquluna nandiki abantu abo batuuka ekiseera ne boogera nga bagamba ekibaganya okukkiriza ebigambo by'osomesa. waliwo endowooza gye babeerako eyo nga bali mu kunywa amalwa gaabwe nga bagamba iftaraahu nti ebigambo bino si bituufu wabula omusajja ono ajwetekawo bijweteke bya bufere ayagala kubeera ng'atufunirako bufunizi kitiibwa naye nga ddala mu butuufu si Allah yamutumye. Allah subhanahu wa ta'ala agamba ti oba bwe batyo bwe balowooza kul bagambe in iftaraituhu singa ddala mu butuufu ebigambo njiya buyiiye nga mbabuulira bya bufere njagala bafunirako bitiibwa na mayinja fa alayya ijrami mundekere ekibi kyange Allah alinfunaana olwange wa ana bari'un nange nkakasa nti sigenda kuvunaanibwa mimma tujrimun ebyo mmwe bye mweyisirizaamu eby'obwononefu. bali bavunaana ebyammwe mundeke nange bali nvunaana obufere bwe nateeka ku Allah. wa uhiya ila nuhin obubaka bwasindikibwa eri Nuhu ng'ebigambo bimaze okubeera nga birinnye enkandaggo annahu lan yu'mina min qaumika nti ddala mu butuufu we bituuse mu bantu bo tekyali yajja kubeera mukkiriza. Allah subhanahu wa ta'ala ategeeza Nuhu aggwemu essuubi nti embeera weetuuse abantu be tebakyajja kuba bakkiriza. وأوحي إلى نوح أنه لن يؤمن من قومك إلا من قد آمن فلا تبتئس بما كانوا يفعلون. وأوحي إلى نوح obubaka bwaffe bwagenda eri Nuhu alayhi salam ng'ebintu birabise bimaze okulinnya enkandaggo abantu bakombye kwerima. Nuhu alabika akootakoota mu gaalumonde ate ng'ejjera bwereera abantu tebakyakkiriza. Nuhu Allah subhanahu wa ta'ala amusindikira obubaka oluvannyuma lw'okubeera nti akoowodde abantu emyaka 905. ila Nuhin tusindika obubaka bwaffe wa Nuhu nga tumugamba annahu nti mazima ddala kimaze okkakata kikyalimu kubuusabuusa la yu'mina min qaumika mu bantu bo tewakyali yajja kukkiririzaamu illa okuggyako mpozi man qad amana abo boolaba abakkiriza b'olinawo. mu kiseera ekyo kigambibwa nti yalinawo abantu 80 n'omukyalo omu. Allah subhanahu wa ta'ala bw'atugambye nti mu bantu abaaliwo temuli bajja kukkiriza okuggyako abo b'olinawo bokka b'oba oguma nabo. fala tabta'is toddamu okunakuwala tonakuwalira ddala era tobaako nyiike yonna gy'ofuna olw'okukola ebbanga eddene n'ofuna ennamba ntono. fala tabta'is bima kanu ya'malun tonakuwalira ebyo bye bazze bakola nga bakunyiiza nga bakuvuma nga bakwogerera amafuukuule. toddayo kubeera ng'obinakuwalira era tojjukira gwe beesonyiwe obenenye. واصنع الفلك بأعيننا ووحينا ولا تخاطبني في الذين ظلموا إنهم مغرقون. wasna ilfulka kati feze gendo okuddako otandika okubajja eryato biayunina nga ffe tukutaddeko amaaso gaffe abiri amakulu nga ffe tukulagirira ffe tukuwabula nti kino kikole bwoti kino kikole bwoti. eryato tandika oddibajja nga tukutaddeko abiri. wawahayina era kikakase nti tujja kubeera nga tukusindikira obubaka bwaffe mu ngeri zonna. wala tukhatibuni naye tobaako ky'oyogera nange filladhina zalamu mwabo abalabika nti beeryazaamaanyiza baganya okukkiriza bwe naaba nga nnyiize ne ndeeta ekibonerezo ekibasaanyaawo
saagala obeereko ddoboozi lyonna lyoyogera nange nga lirimu okubattira ku liiso. innahum mughraquuna, abantu abo bagenda kuzikirira mataba. Amutegeeza nti eryato ly'ogenda okubajja gwe mwogenda okuwonera, naye abasigaddewo tebaako gw'ottira ku liiso nga ddala omulaba abadde mu bakutawaanya okumala ebbanga. ويصنع الفلك وكلما مر عليه ملأ من قومه سخروا منه قال إن تسخروا منا فإنا نسخر منكم كما تسخرون. ويصنع الفلك نوح يقول eryato lye وكلما مر عليه ملأ من قومه buli yonna ne baamuyitangako abanene n'ab'ebitiibwa mu bantu be sakhiru minhu nga bajerekoyo ne badda ne mukati. qaala nga Nuhu abaddiramu ng'abagamba in taskharu minna, bwe mubeera ng'olwaleero mujerega ffe musekerera ffe, fa inna naskharu minkum, naffe akaseera kajja kutuuka tubasekerere kama taskharun, nga bwe mutusekerera. Olwaleero muli mu kutuvuma, kubanga baatuuka ekiseera ne bagamba nti okumanya Nuhu akaddiye n'okuwunguttuka, alabika awunguttuse, ali ku luka lwakola gaggaddewo eryato. Situmanyi oba agenda kulisindika atyo okulituusa ku nnyanja, oba nnyanja yeegenda okukwatirwa ekisa emusange wano awali eryato asobole okugolomola. Omuntu atuuse emyaka egyo agenda kutandika buvubi, wamma ne batandika okumwogerera ebisongovu, n'abagamba nti mwogere mulikoowa, naye ekiseera kirituuka nga mmwe nga ffe tuseka ate mmwe nga temuliko nseko zonna. Olwaleero tuli banyiivu olw'enseko zammwe, naye tujja kutuuka ekiseera ng'ate ffe tuseka ng'ate mmwe banyiivu. فسوف تعلمون من يأتيه عذاب يخزي ويحل عليه عذاب مقيم. فسوف تعلمون akaseera kalituuka ne mutegeera man yatihi adhabun yukhzihi, ani agenda okujjirwa ekibonerezo ekiri muswaza, wayahillu alayhi adhabun muqim, ani agenda okubeera ng'atuulwako ekibonerezo ekyenkomeredde ekitali kyakubeera ng'agenda kukivaamu wabula mirembe na nnaku ng'ali mu kibonerezo ekyo. Allah subhanahu wa ta'ala ng'eryato bwe likolebwa, Nuhu bw'ajeregwa bamusekerera n'abantu be, ngeri gye yeetikkamu emiti alikomerera emisumaali nga bo balowooza nti ebintu by'amannyo wenu. حتى إذا جاء أمرنا وفارت النور قل نحمل فيها من كل زوجين اثنين وأهلك إلا من سبق عليه القول ومن آمن وما آمن معه إلا قليل. حتى okutuusa idha jaa amruna, bamutegeeza Nuhu alayhi salam nti gwe bajja eryato ng'oteekamu buli kimu kyonna kye tujja okukulagira. Hatta okutuusa idha jaa amruna, bwe kinaaba kizze ekiragiro kyaffe gy'oli, ojja kukiraba, woonookirabira ojja kuba n'obubonero kojja okulabira. Wafaara tanuuru zijja kubeera nga zitandise okubeera nga zivulula amazzi. Wane waffe tanuuru tuzookyamu matafwali, naye ate mbawarabu zo zibeera za migaati, ng'obulamu bw'omuwarabu yenna gy'afa yenkana butambulira ku mugaati. Naye awabadde wafumbirwa emigaati, bwe wanaatandika okubeera nti tewakyaliwo mugaati gufumbirwamu olw'okubeera nti tanuuru zitandise okuvulula amazzi, kijja kubanga kitegeeza nti entamu za kuvuunikwa, ebikwatagana n'okulya biwedde. Allah subhanahu wa ta'ala agamba Nuhu ti gwe genda mu maaso nga bw'obajja eryato. Akabonero kw'onoolabira nti ennamusa etuuse ku nnyoge, buli awabadde wava ekkolero ly'emigaati nga tanuuru zitandise okuvulula amazzi, buli w'onootandika okuwulira abantu nga balaajana nti tanuuru y'e Masaka yeetandise okuvulula, tekyali mugaati ab'e Masaka bagunoonya, nti ate n'ey'Arua bw'etyo, nti ate n'ey'e Kasese bw'etyo. Bw'onootandika okuwulira abantu nga bagamba nti tanuuru ezaali zifumba emigaati okuyimiridde ebyokulya by'abantu zitandise okuvaamu amazzi, tekyali tanuuru efulumya mugaati, ng'omanya ti ako kabonero, ekibonerezo kibindabinda. Bw'onootandika okuwulira amawulire ago, omulimu gw'ogenda okukola gwe kuno. Kulna, ne tumugamba kulna hmilu fiha, awo ne tumugamba nti bw'onootandika okuwulira ebigambo ebyo ng'otandika okusitula ng'oteeka mu lyato, min kullin zawjaini ithnain, buli kyomanyi nti kikolebwa bintu bibiri, kikazi na kisajja, genda ng'oteekamu peya mu lyato, ng'okkata muli mu lyato peya ekikazi n'ekisajja, kubanga bye bigenda okuzaalukukamu ate omulembe ogulibeerawo ensi empya. Wa ahlaka, Allah yazikiriza bonna abaali abajeemu
illa okujjako man sabaqa alayhi alqawl oyo yekke yali yakulemberwako ekigambo nti alibeera mukkiriza n'awona y'ataasobola kuzikirira waman amana n'oyo yokka yali omukkiriza owannamaddala oyo yakulemberwako ekigambo kyaffe nti alisumatuka okubeera ng'azikirira oyo yawona n'oyo yali omukkiriza eyakkiriza nabbi nuhu alayhi salaamu naye yasobola okuwona Allah subhanahu wa ta'ala bw'atugambye nti naye wama amana ma'ahu illa qalil mu butuufu omusajja yadde yakola ebbanga eddene